bannasayansi bazudde ekyama mu bwongo bw'embizzi ekigenda okubayamba okusisimula obwongo bw'omuntu abeera amaze okufa. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Kyabasa Fama Radio Buganda munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Webalire ddala tojjangaoko ate gwe munaffe atanaba kusubscribinga kukubiriza era nkusaba osubscribinge ate bw'omala okusubscribinga nkusaba okoonene mu kadaako awo wammanga ku vidiyo eno kasobole okukutemyako buli lwe tubaako gye tutaddeyo sobole okutambulira wamu konyumirwa empeereza yaffe. Ate gwe munaffe agabanako n'omulala oba kuyita okusharinga njagala okugamba tikyokola kya nsusso. Webalire ddala tojjangaoko. Nze imi April Nakawombe mu programu yaffe eno vumbula ne Kyabasa era ngewatali kulonzalonza tutandise bwe tuti okusinziira ku bannasayansi lwaki omuntu bw'afa tasobola kulamusibwa era nga abeera afiiridde ddala obulamu bwe bwonna. Wabula okwanikula ku nsonga eno okusinziira ku bannasayansi abakugu obwongo kasita bufa ne butaddamu kwenyeenya era ne buggwamu obulamu olwo omuntu aba afudde era ekyo kye bayita okufa. Yadde nga bangi ku ffe tubadde tumanyi nti omutima bwe gusirika kye kitegeeza omuntu okufa, wabula okusinziira ku bannasayansi si bwe kiri. Obwongo bwe buba tebunnafa omutima ne bwe gusirika busobola okuzzibwamu obulamu, wabula obwongo kasita busirika ne butaddamu kwenyeenya ekyo kye bayita okufa era omuntu awo aba afiiridde ddala kavudde mu bulamu bw'ensi eno. Mu nsonga eno kasita omulwadde kamutanda obwongo ne busirika beppa omutima ne bwe guba gusigadde gukyakuba era omuntu ono abeera alina okufa kubanga obwongo bubeera bwafudde dda era bebo boosanga nga bali ku oxygeni oba ebyuma bino ebipika omukka nga biguleeta munda mu mawuggwe era nga bigufulumya, naye ng'obwongo bwe buba bwafudde dda era oluba okumuggyako oxygeni omutima gusirikirawo kubanga obwongo bwe buba bwasirise dda. Mu bufunze katugambe nti obwongo ye bboosi w'omubiri gw'omuntu. Bwe busirika omutima ne bwe gusigala nga gukyakuba era gutuuka akaseera ne gusirika kubanga mukama waago bwongo abeera yasirise dda. Kakati gwali eyo oyinza okwebuuza kiki ekireetera obwongo okufa oba obwongo bwandivudde ku ky'okusirika era omuntu bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Ekireetera obwongo buno okusirika kwe kubulwa empewo ey'obulamu oba kwe kubulwa omukka ogw'obulamu. Obwongo buno kasita bunoonya empewo emanyiddwa nga oxygeni nga tebugiraba bwe butyo bugiwa manta era wayita akaseera katono bw'eba ng'empewo eno tetuuse ku bwongo bwe butyo busirika era ne bufa. Bw'atyo n'omuntu n'ava mu bulamu bw'ensi eno era mu nsonga eno bannaffe tubakubiriza okusula mu nnyumba eziriko obumooli ng'empewo etuuka bulungi munda mu nnyumba. Emiti egyo nagyo giyambako era mu ngeri eno ebintu ebisingira ddala okuvaamu omukka ogw'obulamu gwe tussa ogumanyiddwa nga oxygeni ze zissamayanja. Kale nno bannaffe abataliraanye bino mufube okulaba nga musimba emiti ewaka oba ng'ennyumba zammwe ziriko amadirisa n'enzigi n'obumooli obumala okuyingiza empewo munda mu nnyumba kubanga omuntu buli bwabulwa empewo ey'obulamu giyite oxygeni obwongo buginoonya nga tebugiraba n'ekivaamu obwongo ne bufa olwo nno n'ova mu bulamu bw'ensi eno. Newankubadde nga waliwo n'ebirala bingi ebireetera obwongo buno okusirika era ne bufa. Okusinziira ku kunoonyereza ne mu byafaayo by'ensi eno omuntu omu yekka gwe tumanyi eyakalamuka ng'obwongo bwe bufudde era ng'ono yali amaze n'okuziikibwa. Omuntu ono asangibwa mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli era nga ye Laazaalo. Ono Yesu yamuzuukiza oluvannyuma lw'okumala okuziikibwa era ng'obwongo bwe bwali bufudde. Oyo nno ye muntu yekka mu nsi eno eyazuukira ng'obwongo bwe bumaze okusirika. Naye ng'oggyeko oyo teriyo muntu yali azze mu bulamu bw'ensi eno ng'obwongo bwe bumaze okusirika oba nga bumaze okufa. Omulwadde yenna
ng'obwongo bwe bumaze okusirika oba nga bumaze okufa abalabika ng'eyeebase naye nga baabuwe aba yayiseewo dda abatakyawulira era ng'omubiri gwe baabuwe teguliiko yadde kye gusobola kukola era nga abatawulira yadde obulumi ne bumukuba empiso era wootegerera nti omuntu wo yakitadde dda obwongo bwe buba bwasirise dda. Wabula mu nsonga eno bannasayansi bazudde amagezi ge bagenda okukozesa okuzuukiza abafudde era mu kaseera kano okufa kwandifuuka olugero. Bannasayansi kati basekera mu kikonde bazudde amagezi ge bagenda okukozesa okuzuukiza abafudde oba okuzuukiza abafu. Okusinziira ku bannasayansi abakugu ku Yale School of Medicine nga bakulembeddwamu omukugu ddala Dr. Nenad Sestan basobodde okukola okwekenneenya ku bwongo bw'embizzi. Ekibinja ky'abadokita bano abakugu balina ebbagiro ly'embizzi lye babadde nga bagendako era nga bakuŋŋaanya emitwe gy'embizzi oluvannyuma lw'embizzi zino nga zimaze okubaagibwa. Badokita bagambye okumala ebbanga ddene nga beekenneenya ensonga eno era nga kino bakikoze ku mitwe gy'embizzi egisukka 30. Bakizudde nga embizzi bw'emala okusalibwako omutwe obwongo bwayo busigala bulamu era nga bukolera ddala okumala essaawa 6 mulambirira. Kino nno kibawadde enkizo okwekenneenya n'okusoma obwongo bw'omuntu singa aba amaze okufa. Era olw'ensonga eyo nga bwe nakugambye mu kutandika ti omuntu bw'afa obwongo bwe bwe buba bufudde, omutima ne bwe gusigala nga gukuba era kyaddaaki gumala ne guggwaamu amaanyi era omuntu ono n'afa kubanga obwongo bwe buba bwafudde dda. Naye okusinziira ku badokita abakugu mu kaseera kano bagamba nti okusinziira ku bbanga lye bamaze nga beekenneenya obwongo bw'embizzi, obusuwa oba emisuwa egitwala ku bwongo bw'embizzi bisobola okukozesebwa ng'omusigire w'obusimo oba obusuwa obwo obubadde buyamba okutwala ku bwongo bw'omuntu era mu ngeri eyo basobola okukozesa obusuwa buno obutwala ku bwongo bw'embizzi ne babuteeka mu bwongo bw'omuntu ne basobola okusisimula obwongo bw'omuntu obubadde bwebase oba obubadde bufudde. Olwo nno omuntu n'asimuka n'adda engulu. Bategeezezza ti ensonga eno bakyagendera ddala mu maaso n'okugyekenneenya naye nga mu kaseera kano bagamba tikibawadde essuubi ddene ti oba oliawo okufa mu maaso eyo kwandifuuka olufumo nga bakozesa enkola eno oba nga bakozesa emisuwa egitwala ku bwongo bw'embizzi nga bagiteeka mu bwongo bw'omuntu nga bayambibwako tekinologiya omulala ne basisimula obwongo bw'omuntu obuba bufudde. Olwo nno omuntu n'asobola okudda mu bulamu bw'ensi eno era bagamba tirino ssuubi ddene nnyo ti oba oliawo gye bujja okufa bandikulinnya ku nfeete. Bino nno bijjidde mu kaseera nga mu mwaka 2021 waliwo omusajja Omumerika amannya David Benetti eyali atemera mu myaka egy'obukulu 57 nga yateekebwamu omutima gw'embizzi era n'awangaalira ddala ennaku 62 okusinziira ku kunoonyereza mu bisolo byonna ebiri ku sseŋŋendo nsi. Embizzi yeeyina omutima ogwekuusiza ddala ku mutima gw'omwana w'omuntu era y'ensonga lwaki abasawo basobola okusikiza omutima gw'embizzi mu muntu. Singa omuntu omutima gwe guba gufunye obuzibu oba nga gwonoonese basobolera ddala bulungi okumuteekamu omutima gw'embizzi kubanga omutima gw'embizzi gwe gwekuusiza ddala oba gwe gwagalira ddala okufaanana n'omutima gw'omuntu. Mu ngeri y'emu bannasayansi bagamba ti obwongo bw'omuntu n'obwongo bw'embizzi bulina bye bufaanaganya oba kiyite white to grey matter nga bwe kituumiddwa mu lulimi olufuutifuuti. Ekyo nno obwongo bw'omuntu kye bufaananya n'obw'embizzi. Mu ngeri y'emu bannasayansi bagamba ti embizzi eyo gy'olaba esingira ddala embwa okutegeera era bagamba nti embizzi eyo gy'olaba esingira ddala omwana w'omuntu awezezza emyaka 3 okutegeera n'amagezi era nga mu ngeri y'emu embizzi esinga embwa okutegeera. Mu nsonga eno ey'emisuwa okutwala empewo ku bwongo gye buvuddeko twakulaga enkoko gye baali batemyeko omutwe naye neesigala nga nnamu okumala ebbanga ggwanvu era okusinziira ku bannasayansi abakugu n'okunoonyereza kiraga nti oba kyali kiraga nti omusuwa omunene ogutwala empewo ku bwongo enkoko eno bwe baali bagitema akabazzi gwasigala mulamu. Kale nno kyayamba enkoko eno okusigala nga ng'eyingiza empewo emanyiddwa nga oxygeni y'ensonga lwaki enkoko eno yasobola okusigalawo ng'ekyali nnamu neewangala eryo lyonna ebbanga newankubadde nga yali etemeddwako omutwe. Enkoko eno baali bagiyita Mike era nga twagikuwaako mu katambi kaffe gye buvuddeko
era nga kweri ku mukutu guno CBS FM UG osobola oginoonyereza enkoko gye twakuwaako ng'etemeddwako omutwe naye neesigala ng'ekyalinamu era neebererawo ddala ebbanga lya myaka mingiko. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangooko. Nze Imi April Nakawombe. CBS